Wow, bunaffe Chamba de Lawrence webale nnyo olw'emboozi eyo nga tuvuddeyo tuze ku Parliament y'eggwanga Ababaka gye beemulugunyira gye bakukuluma olw'obulumbaganyo obwakoleddwa ku Musumba Pr Bujjingo. Basabye gavumenti yakuno yongeremu amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda ate era efuba okulaba nga ejja emmondo mu bannansi. Ettemani lyabaddewo ku Lwokubiri ssaawa ez'akawungeezi likyagenda maaso n'okuleka abantu abalijjo nga beebuuza ebibuuzo ekibadde kigendeyo eri omutemu ono ogenda maaso n'okulumba omusajja wa Katonda mu mboozi ey'akafubo bano baagala ne gavumenti eveeyo okunnyonnyola emmundu ennyingi nnyo eziri mu bantu mu bubaka bwabwe obadde bukubagiza ate omubaka w'e Nakaseke Enos Nyongole atuuse n'okwebuuza obukyayi obuli wakati mu bannayuganda mu kaseera kano olw'okuba nga balina obutakkanya abantu balowooza nti okutta kikijja okwanukula ebibuuzo ebisinga obungi. Nyongole agenda maaso n'akakasanga mu kaseera kano Pastor Waita mu kaseera akazibu ennyo okubanga n'ebirowoozo bimuli waggulu kyokka n'amusaba abemuvumu ku bigenda mu maaso n'okuyitingana. Osaasira abaviiriddwako muganda waffe ate omuweereza w'eggwanga Richard Muhumuza kibi nnyo era nsaasira b'enganda bonna, nsaasira famire ya Solti. Tuyinza okwogera ebitafaanagana, tuyinza okusonganganamu enwe, tuyinza okukola ki naye ekyo tekimalibwawo okugyako obulamu bw'omuntu. Njagala okugumya omusumba Bujjingo ebyalabye manyi bigenze nnyo mu bulamu bwe. Eyo incidence eyinza obutamuvaako obulamu bwe naye agume, tumusabira ate yongere n'oku. Ono era yeewuunye abantu abeera ku mikutu gimukwanira wala abalufudde olujeejema emboozi eno kubanga bagibalaatiramu ekintu ekiraga obutalivunaanyizibwa. Twogere eby'ensonga ebizimba, tetwogera ebinsayitinga, tetwogera ebikosa emmeeme z'abantu, tetubalaatira mu bulamu, tetuyogeza ejjenjeero. Kale n'olwekyo nsaba nti ffenna ye time okubeera nti tuli eggwanga eritegeevu responsible mu kwogera, mu kweyisa, mu kukola. Yombako kuva Mawokota Yusufu Nsibambi agamba nti ettemu lino liriko ebibuuzo bingi nnyo eri bannayuganda era ng'aga nti ensonga yeetaaga etuuke mu lukiiko olukulu lw'eggwanga naddala bamanye bantu ki abali mu ttemu ery'ekikanga kino. Ekintu ekyo kirina okujja ku fulo ya Parliament kuba abantu bangi bafudde mu ngeri eyo ey'ekikangabwa nga bagenda n'abalala ne bagenda. Kakati ekyo kitta ebyobusuubuzi n'okusingira ddala ebyobulambuzi mu ggwanga nti bw'obanga omuntu ali ku ddaala eri asobola okufuna ekikangabwa ekyo ate omuntu owa bulijjo. Nze ng'omu ku bannayuganda baagala nnyo ekintu kya Katonda ate nga abawuliriza abantu abo Katonda be yateekamu omwoyo ogwo omukka ogwogera ebigambo ebikwata ku mbeera y'ensi n'okugamba okubeera obulungi, okukola ebirungi, okwagalana bye baba boogera. Kati omuntu ngoyo bw'oba tomwagala oli muntu wa ngeri ki era obeera mubi nnyo 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 ddala. Mbivumirira nase kubivumirira era nkubiriza abakuumi b'eddembe bakole n'amaanyi okulaba nti abantu abo babadde bagezaako okutwala obulamu bw'omusumba waffe bakwatibwe, bakolebweko ng'ebiragiro bwe era n'abantu baffe ababulijjo mubeere bulindaala. Bw'olaba abantu ng'abo abatemu ng'abo bagala kubanga toyinza kumbula nti babadde tebalina, wabaddewo abantu balaba. So mwe abantu ababulijjo mwe mulina kubanga muyambako abakuumi b'eddembe okufufugaza abantu abo ababi abatayagala eddembe. Mu ngeri omubaka okuva e Nakaseke Ssemakula Tamaguzi naye si musanyufu naddala abaana bagenze maaso ku mikutu gimukwanira wala abatutte ensonga eno mu ngeri y'okubalaata. Ono ayagala gavumenti eveeyo n'alipoota ku ttemu erikyagenda maaso n'okweyoleka mu kaseera kano ng'oviidde eddako eri e Kasese n'abantu abakubwa. Abantu ne babalaatira newe kiteetaagisa nga bakiraba nti sinomo isinonti nomo. Era nze kyensaba abakulu abali mu gavumenti kwe kwongera okuinvestigatinga emmundu ennyingi eziri mu bantu n'ekirala okuteekawo vigilance kubanga batugamba baagula kamera naye olumu ogenda n'olipootinga bakebere ku kamera ne bakugamba kamera ezisinga tezikyakola. Simanye Pastor Bujjingo jamuyozaza okuba nti yawonye ekibambulira era mukulisa nnyo nti kulika Pastor Bujjingo kulikira ddala naye gavumenti nsaba naddala zi kamera zawanta wali enzikiza
cameras, ne lighting, you know, in good but lighting. It's part of security. So government fail nnyo. Buli omu abeere nga yeegendereza ng'atambula oba oli waka naye ng'ekisinga obukulu kwe kusaba. Mulaba nti nno nti Yesu Kristo gwe tusaba mulamu era gy'ali akola. Singa Pr Bujjingo yabadde nga simukkiriza nga tasaba, jo bullets 13 zonna nasurvivinga, olwaliro yandibadde taliiwo. Kyensuubira buli omu asabe, tusabire Uganda yaffe, tusabe tulabe nga security nga yeeyongera okubeera ennywevu. Ettemu lino lyali wano Namuŋŋoona ku nkingi z'ekibuga Kampala ku luguudo olusalamu okumpi n'olw'ettaka olwa Bawarakata, nga n'omu ku bakadde b'ekkanisa gwe yali ne Richard Muhumuza oluvannyuma yafa bwe yali atwalibwa mu ddwaliro. Obutujju obw'ekika kino tetujja kubulekera poliisi ne tubulekera ne ab'amagye. Naffe tukakatako nga Bannayuganda okola nti ebikolwa bino tubirwanyisa, kubanga bano abantu abakola ebikolwa bino bava mu ffe. Bw'oba ng'olina omuntu gw'omanyi gw'otategeera bulungi, vaayo omuripotinge. Bw'olaba omuntu gw'otategeera, mubuulire ebyo ekikwatako. Abalabe ba Pr Bujjingo, balabe ba Katonda, bagenda kufa. Bw'oba omanyi nti nno wagezezzaako n'okulowooza kwokka okumutta, abamu ffe Katonda yatuwa omukisa n'okulowooza kwokka nti n'ogenda kunkola kibi ofuna kibi. Nze ffe nga ku ludda lwa Bubulo East ate nga memba wa Parliament, bambi sore nnyo, tumwagaza quick recovery, ebiwundu ate ne munnaffe eyalugendeddemu sore nnyo, kitalo nnyo. Poliisi yavuddeyo n'ekakasa nga ate omugenzi byaggyiddwamu amasasi 13 era nga kino kyamulese nga tasobola kubanga awona. Muhumuza agenda kubanga aziika olunaku olw'enkya Sembabule. Ku Russell TV, The Grace Segirinya ne Eric Sebalamu Omunyo.